twabadde mu kufiirwa kaona Nakimuli yaziikiddwa olunaku lw'eggulo wiiki y'emu eyo eyali minisita munayoba yabulidde mu Nakimuli. No, teyabulidde mu Nakimuli naye kasooke mbuuze buuza balamusizza mwenna buli omu gy'ali atugoberera kyensinga okubaagaza kubanga tugoberera omukutu guno ebigambo bino tubyogera kuba mu kutambulira kwegatta ku bazibya ku ggwanga. Owekitiibwa Nakimuli abadde current MP abadde active member of parliament yakajjalabeko ku siini abadde vocal ate abadde friendly ku bantu bangi, so abadde alina okuba tabadde nakiri kyambu ndi wa NUP nkolagana ba NUP bokka si kyekikulu naye waliwo omuntu nga mukwano gw'abantu ng'ogwo, so ekyo kibadde ne send off engeri gyatambuddemu ne program nga bwe zatambudde abadde alina kubutikira amawulire kyekigambo kyokozeseza adda n'okubutikira minisita Ntega Azuba naye ne mukyala Ntega Azuba Monica fe abasoga si ndowooza fe abasoga ffe twasooka mukubutikira. Ekisooka y'omu ku baminisita abapafominga obulungi mu Busoga bwe yali mu ddiru y'ennyonyi nva mu ddiru y'ennyonyi bwe yali mu Ministry of Works ye bwongo oba olutindo lwe bayita Isimbi, naye bapolitician b'e Busoga bakibuukira ne bakiwamba. Isimba daamu ekolebwa mu biseera bya Monica Ntega Azuba nga ye minisita wa Works. Ekimu ku bintu bye tumwenyumirizaako nti yakikola kyekyo n'olwokuba nti waliwo ba Omega balabikira mu ekyo okusingaani era nzize njogera nnyo mu programs nyingi nga waliwo abantu mu Busoga be tutawadde mu kisa kuwulikika. Ntega y'omu ku bo, Azuba, Victoria waliwo omukyala yaliko minisita okusooka ng'ava mu Butembe era naye ennaku zino akola emisomo gya New Vision apo yagikondakitinga ennyo oyo naye y'omu ku n'abalala naye kitalo nnyo nti abantu babiri ab'omugaso bambi nate oyo mukyala Ntega Azuba baawe mwami Ntega yafa mwaka guno guli nga gwakaawo nga mu November December awo enzijukira bunyina mukwano gwe yali nogenda asomweddwa nnyo obulwadde nakasera awo public badde tekimanyi naye omanyi bwomala okuva mu nsi kata nekokujja ebikwatako ye minisita yaleeta ennyonyi zibajjukiza endiyeta Bombardier ekyo abantu bakijjukira ennyonyi Bombardier naye nze kyemumanyiiko nti abantu abeeripa ku lutindo lw'Isimba olulwengo olwo era eyo ligaseyo. Kale ebyo bitalo gye tutandikidde ebibaddewo wiiki eno kitalo nnyo, kitalo ddala famire zombi tuzisaasidde, famire ya Reverend Father Christopher Lusimbi ate era ne famire ya Ntega Azuba olw'ebitalo ebyo ebyamaanyi okufiira ba icon mu famire ne mu bitundu byabwe. Omukyala weewe oyo muganda Busoga Monica Ntega Azuba wekamuli bambi zeno nate kati okulabikira mu kamulingo oli politician otuka kubanga weefuddeko nnyo olina omuntu golina okusooka kwa outshininga tayagala oveera tovaayo tusekera mu kyakufa agandi ensi eno okufa kibi kati gomesa gisiba naye ffenna tulina ekkubo bwetulaga enjawulo eri nti ofudde otya ebyo byokka byetulina okubanga mbadde ne memories ku Honorable Nakimuli bwe twali mu kuzika kwa mama w'enjiri twali naye awo ng'akola effujjo lye n'enjeregana Honorable Katabazi yali akutte ensawo ye ne jacket kati nga yakutte kukwasiga lubindi ebintu by'omugenzi nga mubiriraanya nnyo n'omuntu abamuliraanye yo twabadde tuli mu parliament nga bajjukira ombaleese omulambo mu parliament oba ompaka eyambadde kanzu simanyi yaaniisa bakasomanyi mannya naye oli n'agamba kyobono semwandu teyakozesa kigambo ekyo naye kusaasira kwabadde kungi eriye engamba ate gyebyongedde okutambula okusaasira ndaba kungi nnyo eri mu Nakatembo ono Reiri kungi nnyo eri Reiri naye tuveeyo owayi mumanyiza ebikwatagana ewa triple M bibuuza ggwe
nange Kubanga- mba mulambulukufu okuyamba. ogibwako tafuwa bagita fatuwa ogibwako hadithi Waliwo ekipya weekiri kiki? kati Honorable Mao nako ekiwandiiko kino abyakitera yabadde mu press conference yaawo n'agamba tagenda kutisibatiisiba na kumutta tagenda kuva mu lwokaano sipiika atiikasatiisa okutta Nobert Mao tutuuseyo ddi ate Kakati kambuuze ekintu kimu nti anaazina takuuma. tandikirawo Bw'aba naakutta bamala kuwoninga nti katukutte. nakyo kiryawo Ekyokubiri, oyo si ye muntu gw'asoose okuvuganya naye mu leesi y'obwa sipiika leesi yoba sipiika nga bwe yali asaani. ate oba sipiika abuvuganyiza luli eri ne luutu eno bayiza bali tebaali bamaanyi ng'ono Ate amaanyi go togalagira mu bigambo, amaanyi bagalagira mu box. Naye bakweyagadde nnyo okuntwala mu nsonga z'Oweekitiibwa Mao. Ensonga z'Oweekitiibwa Mao nze nga bwe nziraba zirina pires nnya era ye kwazimbi zirina empagi kwazesigamiza ennya kwazimbidde. Empagi esooka yakunyigiriza gavumenti eno erabe ng'emukkirizisa afuuke sipiika. Kubanga bweba temuteeseeko omukono gwayo tasobola kufuuka lw'ensonga nti ekibiina ky'NRM kyekisinza ababaka abangi ate ababaka abangi gye balaga yafuuka sipiika. Kati alina kunyigiriza atedde gavumenti ku nninga ekkirizisa ababaka baayo bayite enninga. Ali mu kusaba gavumenti mu nsaba gy'asaba ajja naki ku mmeeza kakati piraazi ey'okubiri kansoka kuba piraazi ennya. Pira ey'okubiri nti yaleeta mukyala we neyeesimbawo mu Kampala nga Beatrice Mao Lord Mayor. Agamba singa biri byonna biba biganye, singa byonna biba bikoze eki biba biganye mu corporation yene eyogerwako eyaleeta Honorable Siranda mu Iyala yereeta Mao kuba minisita naye gye njagala tunule ku deeti yaayo kubanga teri nti oba ndagaano yagwa kutano tekyawezako weeks bbiri kubanga naye yinza okuba nga enaate okuba nga ekola ki eggwako mu corporation eyo kirabika nze nga kamera zange bwe ziraba anyigiriza wakiri mu Kampala oli bw'alemererwa okubeera Lord Mayor abeere Idi ow'ekibuga ebyange byogera nga bwe mbiramu abeere Idi eyo pira namba ki namba 2 pira namba 3 bwe bigaana eyo wabeewo ekifo kye banziriza mu kabineti eyo si yakusatu ne pira ey'okuna etambulirwako ensonga zino nti singa byonna biba bikoze eki biba biganye ebisatu bikoze eki biganye nsigale nga balinyuwalinze endagaano yaffe endagaano eve ku myaka 5 ebbanga lyebagikolera bagipushinga mwaso nkuga nti ebyo bimeka bina bwekutambulira. Ekirala ekiyinza okweyongerako nga ka support empangi mu pillars ezo gwe musango gwa petition eyeggu alinako petition tidde nga alina petition nyingi nekubwa senkagale bwa dibbi nako alinako petition agala kuyingirayo eyo anze oganga munamawulire walabika walungi kubanga ekiri eyo kyasinga okutunuza munne agamba ono corruption yagiribinga simanyi kiri mu DP oba kiri fumozi naye petition abantu bonna abalina kulunyu mu kulonda kwegulu kwa member wa parliament baddukidde nnyo otwezisika mu kifo ky'obwa sipiika bagambe nti bwe banaagamba nti ono omusango gumunyiga tebamunyiga lwakuba nti baagala bamunyiga olwokuba bambi yayogera ku kyaki ku nsonga za gavumenti. Kakati nze bwe neebaka eyo ewange ezo ensonga ezo zitunuulira zezifudde ani Mao zezimufudde okuba nti mu race mwali nnyo si nsonga tamanyi kubanga watunuulira waliwo ekintu kyolaba nze ndi muntu abikka enswa era eyo gyemva enswa zikuuka naye ekiswa nga kinaabuuka okirabo
bwe watunulira ekifaananyi mwaba mawulire mulina photograph interpretation emabega wa Mao nga bw'aba ayimiridde ng'alina kyasaba ebeera abalonzi bameka ate abalina ebeera y'abalonzi bameka kati mu balonzi abo olina oga nti atandikidde ku bano bazze nabo ne mu cooperation agreement oli wakubuuza nti gondetera numbers ziriwa wakati gwayogerako ye bwakeera ku makya osobola okumusanga awo ng'alinawo abalonzi abawera nimanya nti atandikidde kumeka mukumi bw'aba ali mu bifaananyi bye mu press conference weziri atuuzizza abalonzi bamugamba nti tujja twekweka tunaalabika ku lusembayo abalonzi omukaaga abalinayo gye bali mu parliament obalabawo nga baparedize babegawo wanabeera ne bano bakajjajjatabe abanomukyala yensonga y'owekitiibwa Mao so bino ebyokutta omukyala wa sports alina okubeerawo nnyo era ensonga lwaki alina okubeerawo nnyo yeeno empagi yekugambye ey'okubiri kisinga kikwatayo ekya idi wa Kampala bano be bajja okukola ne mukyala we abantu bosanga mu kolido zaki za steolo awo oyo yalina kubeera era oyo mwagadde abeera yepositionize bulungi yamanyi kyayagala ekifo kyewa sipiika kisalwawo ababaka aba parliament naye babeerako na 30% nti abantu bakulembera eggwanga lino beetikka 70% mu kusalawo kwekyo ye mukwano gwange gye yayita majirisi kulama era bwe banaagamba nti ekitibwa Mao yaba abeera ajja kuba nga majirisi kulama ekkiriza ajja kuba si ba MP bano naye majirisi ajja kuba era Kyankwanzi muganda nga agikwasizza nnyo ajoogerako buli oluki era Kyankwanzi naye Kyankwanzi yali tegenze kusalawo fakita ya ani anaabeera sipiika si bye byali kukuteesa bayize lulina lindi ku show nali ku FM awo nga mpeereza nga tuli ku nsonga ezo nenfuna message okuva mu office ezisinga ennene mu ggwanga wano buli gye baaliko nga bawuliriza bangamba ensonga Mao tetukeranga kumuyita Kyankwanzi ye kennyini yawandiikira omukulembeze gwe nga amusaba era ng'abalala bwe basaba agende naye agiyitabe mu lukuŋŋaana luno ekitali ki pulezidenti ensonga enagiwereza ewa sekretary general n'agamba oyo Mao muweki yasabye waliwo ensonga endala era gyagamba kugamba nti nze bagamba nti ndi wa bweru naye mbadde mu kabineeti ekola ki esalawo niwekibwa Semogere yagira niwekibwa Amama Mbabazi yaliko mu kabineeti ng'ate wansonga nnyo super minister kati ekya kabineeti ekyakireke tulinde olunaku luli olukiiko lulina nti eyo majirisi ulama eriko abakulu abagisalirawo eriko omukulu atuula ekapeeka eriko omukulu atuula emaya simanyi batuulayo simanyi batuula eriko maama ne muzeeyi naye kuba n'agamba nti kibeere kijja kukola bino ebigambo ebyokuttinga naye abijjeewa nezo statement ziba nnene owenze nambi azirina mu babe abamumanyi kwasa mukeera demugaga badde guserera mbadde ndiibya bwe nti ate wanne kukola ki neguseera kakati abantu bekwekanye mu kintu ky'okufa bwe baba bayagala okutta owekitiibwa Mao lwaki tebamutta ng'alina enkoni pistoks z'omuzengu yali tannabakulaga kikyalibeera mu maaso nti obasipiika bwe bamaanyi ennyo okusinga kino katadde wano watuuse kyekiringa kyasigaza oba pulezidenti yabuvuganyako nekigaana kakati esaazi obufuna obwa sipiika obwa minisita abufunye so nga twala njagala tuve ku nsonga eyo kweyo ensonga tujja gyogera tugiddingane naye enkomero ya byonna okusalawo kuliwa ololo nga olanyamaze okufa kama mbuumuze mirembe delegation yawe northern yasituka neyolekera state house neregenda ne candidate bwe baagala ekifu wa Uganda Amson Oboa nebaga nti ono gwe twagala adde mu bigere byoli naga nti atugende president yabagamba zikizaganya n'ensonga yawe maye muzadde akizaganya nakubo asooka n'abawuliriza nagamba tugendemu
caucus wali Kololo wakati banasalawo caucus je nasalawo tebijja okutambula nakyo muno mwembeera omugalagala omulungi n'ogaloba nali ku kiddo wali saalutumira mwana Kololo nembeza atudde naitonola banita amongo bayali asituka musitusa ali kugira ki tenti kateveeke akasolya endulu neeraya ngwegwe baagala empitirivu kulembeza tyaddamu kuleeta ensonga yakubuuza bannange ekikolo kinaaba ne bayenda osinga linnya so n'ensonga eyo nze kyendowooza nakino kirina obudde bwakyo naye nga bwe nkugambye nti piraasi ziri ennya omukulu azeesigamyeko naye wabiwulidde oba nze ndeesa biboozi byange teri biboozi byo biraba biwulira bigoberera sigenda kutiisibwatiisibwa na kunzita sijja kuva mu resi kannemeremu ne Katumba oye yagandira mu resi era ne waliwo omusoga wange bamuyitanga Kyalya Molini Walube yagenda mu resi n'agiganiramu era nekola ki ne mwennyini eyabwa pulezidenti yatiisibwatiisibwa n'agenda mu resi era nekola ki nakino bw'abanga wakuwangula ajja kuwangulwa nze kyemwekesaamu kiri ekintu kimu kyokka nti ebigambo kamwa kabi kasasiro ganga ayi kabaka ekyokubiri ebigambo akozesa bingi mu bigambo okukozesa ebingi ojja kutuuka ekiseera nga olumu ayogera nnyo abantu abeetaaga Anko Kirunda ziri pirenya z'oyogeddeko ogambye esooka wawa sipiika eyokubiri singa biba biganye biwa sipiika atunulidde nnyo omukyala we afuna ekifo ekya Idi nze bwe ndowooza ekyokusatu n'ogamba ekyokusatu ogambye eki ekyokusatu neŋŋamba nti corporation agreement okukola ki okugyongera extension n'endala nenkugamba okunziriza ekifo kyange okunziriza ekifo kyange kya cabinet kakati bw'omala okuyingira mu race y'owa sipiika n'ogwa oba okyali relevant okusalawo kujja omukulu waba alonda yasalawo alonda what is better to withdraw before the election oba okulemeramu n'ogwira ddala n'okakasa nti ogudde bagaining brain yo yekugamba nti kati amaanyi gebaddeko geebwo kakutwale ku kifungo ekya Idi wa Kampala kati ekisaawo ne kirina okuba nga kifunyeeyo abalala bakyagala abawagizi emabega eno kuba Idi wa Kampala wabawo abagagga mu Kampala bamwetaaga obanga opulootinga ekyo tofunayo bakuga nti okulabiranga ddala ekyo kyo nekibeera nga kiri awo that is nti wabanga akiri kubanga nze byange ndowooza nga nze ekyokubiri mu kabineti nakyo omuntu atunulira n'agamba kubanga waliwo ga nti bansumuseeko okuva wembadde okudda awalala naye bw'oba nga obadde kabineti naye nakuga nti okusumusa omuntu olina okugenda mu bifo bisatu mu kabineti eyo olina okuba either vice president olina okuba prime minister nakyo ekirala ekibayinza prime minister deputy prime minister nawo oyinza okubaawo naye deputy prime minister ne prime minister kigaziwa nnyo nga bakyongeddeko ate ministry endala minister of East Africa wonna bakuwa n'endala oba okutunulira bino ebitongole ebirala ebiyimirizaawo eggwanga electoral commission judiciary eyo mbadde sinamulowolezaayo abayinza okufulumya kabineti ne bagamba nti kakaki kwegenda gwokakuttemu sinamulowolezaayo nnyo okyali wano mu active politics kuba naye mubaka wa parliament kazi actually yamma yafunye omubaka wa parliament omubaka wa parliament antiiru nga ebivudde mu petition biyinza okufuuka ensonga oyinza kuba kati ekifo kyonna kyonna kyokumuwa erina kuba minisita birina kuba minisita yeza muddiza kyabaddeko omwongerayo naye kati omwongera okujja cabinet minister okumujja mukuukya cabinet oba omuteeka ku ki n'omuza ku state amwongerayo mu kifo ki either omumaintaininga n'asigala waali yes oba n'omuwa ekirala kubanga abantu nakugamba programu zaffe tuze tukolamu bulijjo nti abantu oluvannyuma lw'oku performance ya president okuba nti teyali mu region emu buli region
edimandinga depends lwe bawaayo baagala nabo babalowoozeeko Northern bakola bulungi nnyo batuwe kya vice president babawo Eastern bakola bulungi nnyo batuwe kya obundi abasiraamu tuwagire nnyo gavumenti anyway ensonga mentera okulaba ewakitibwa Mao ayinza okuba nga tekankanya opponent we maama tatidde ayinza okuba nga tekankanya opponent we kubanga nze atali mukalu ataketegekedde atali mulonzi mwentuukira okulaba nti omuntu wayimirira wayimirira ababeerawo bonna tewali yeekangako nti wakiri waliwo eyeekanza omulonzi omu najja n'abeetabamu timawu yayitawo endulu evuge butanwa ekyo nekibeeraawo candidate opponent gwavuganya naye naye simuteri one mobilization mulungi ekyo yakyesigaliza ono kyamusinga bigambo ebyo ngero kuvuma kuduulira kulangira ebyo byo ate ono wiponi ye yakyesirikudde bw'okeeranga n'ogamba nti gundi mwenzi omwenzi omukazi erina okubayo omwenzi omusajja weyayinzeeko yes gwensonga yokusobola okujustifyinga obulungi bw'abanga mubbi era gyabitwala oli abigula naye aba muki kebokera kumakya nobulandinga corruption ngaogibulandinze mu gundi yonna naye nga ne ministry zonna twetugamba ebadde korabu bwebanga nga institution yene ebadde naki emivuyo naye nga egikola n'aba PS bonna abava mu ministry zemubaddemu eyo tebakorabu bakolabo ng'essiga ly'okulembera lyerimu ku masiga agali mu kutunuulirwa ennyo eririna okugogola awo naye nga teryagogola osirise ate ogamba naawe ogenda wali kati ebyo ebigambo ebirala byonna ogamba kyebayita okutenda nti ekikasuka ku kisenge nekuddira ate naawe nekolaki nekuwa kasitoba nga kikasina butali kugendwa so ebyo ebyabagala ku nzita zabadde emboozi z'amalwa nakwongerayo kweteekamu eyo yonna mulalo boost nange nali newunyeza nti ate sipiika waba yatuuseewo ddi bigambo bingi si ekyo kyokka bwinza okwawulidde ekyo kyokka bansangula ku lisiti ey'okwogera ekyakwanzi akati sipiika yategeka agenda ekyakwanzi teba ya sekretariat agenda eba agenda ya sekretariat kati omudumu agujja eno ate agutunuza ne mu muntu omulalu ye tamanyi nti ate alina gyatunuza ebyo byonna ate nekyakwanzi eyo suubira nti ddo engeri gyebirandi ebirakokasi byaba NRM gwe okuwa either ng'ozenga tutor ozenga omusomesa katuba omuzinda lwebakuwa gwaki newebakuwa musaaki newebakuwa lekankula ekintu kimu simanyi nti olukiiko lwaffe olw'ekika ky'engonge lutudde omukulu w'ekika ali wali n'ab'obusolya abalala naffe ab'ekika bammemba b'ekika naye musaba ero si wana abagulyawo mukolo era wagugulawo afuluma wayo tugenda okwogerako byakuteesa engeri tugenda okwabyamu ennyimba ezaffe anyway ensonga y'owekitiibwa Mao zenga bwendiraba bwetugetemye kyatunuza eggwanga abitaamu nga akyalina amaanyi mangi neno ensonga deciding factor tebeera mu bo bennyini ebeera mu bakama baffe kyebanaba basazeewo yajja okwerasubate olukiiko olw'okuntikko ekyo tukiveeko kino tukiwe dakika 2-3 tukireke waliwo etteeka eryayisiddwa erirungamya ku misolo naye natunudde nnyo emivumba bagyongeddeko omusolo gwa 1.5 kati nabyo okusuka omugwa mu palamenti awo mbaka Ssemujju agamba nti waliwo n'abantu actually yaweedde example Busoga daga nti abasoga waliwo nga lutalina nangoye 2 ko Madam Speaker nti nedda ssebo toyogera ku Basoga nti nsoma lipooti ya UBOS gye nsomako wano naye ekikulu kyalina kyabadde etteeka eryo nti ennongoseze ze zakodda mu tteeka eryo nti abantu mu Uganda babeerawo ku ngoye za mivumba abaka ba parliament ekibalondesa okufuuka abaka ba parliament oteesa ate bamala okuteesa ne bayisa kakati nze bwe mumala okuyisa ekintu notugamba nti nze nabadde sikiwagira oba tondaze maanyi yakanira wali wenyini mplinale oba tondaze maanyi ekirala nti olalo omukulembeze w'eggwanga abadde alina ekintu kyatukuza
by Uganda bakiyita bali by Uganda build Uganda bubu mu build Uganda by Uganda mulimu engo y'abazungu ze bambaddeko biba byawano completely byawano lwakubeera obuzibu obuliwo tetukola matiri yatumuleeta bwezi kakati era mu by Uganda era build Uganda waliwo mbaka ayinza okuvayo n'agamba ndi against kati obeera tobeera national nababeta nationalist esi yoba togyagala amateeka ebirala bino byonna byokukulimira amakubo n'okukola ki batuyamba buyambi naye ekyabatuma kyekyo okukola mateeka balaba nga etteeka nze waliwo omubaka ono eyafudde ngenze ngobera busigeti bwe bungi nganyonyola ku nsonga nyingi ekimu ku byo yagambye nti ababaka tusome amateeka kawairo tuke tugende ku kino ekibendi waliwo ababaka abayita ku Pigeon Hall najjawo ekintu kyebamuteramu ekinamba n'agenda kuyingira badebating ekwolwo olw'ensonga bwe twali twalonda atusanyusa asinza okukwatayo eyalabisa obulungi ku posita era omuntu akuga nti ono yewaffe nga tosona kumanya nti kyagenda kakitegeera oba takitegeera ovulo gwe yanyumidde akati ebirala tetukaaba tukkirize tukole ki tukumire ebigenda mu maaso okimanyi nti etteeka ly'okugoba abantu ku makubo abantu abo baalimanya emyezi emirala 6 emabega ne bakaawo ne bayitibwa nebababriefinga buli kimu naye nga tebatubuulira kati buli omu ali mu kukuba nduulu ate n'okukuba enduulu kati tebakuba nnyo olw'ensonga bakyatya kimu nti okulayira tekunabaawo okulayira bwe kunaba kuwedde ojja kuwulira abantu bakuukira ekintu ekyo kale abantu nembakuba ku kkubo bagambanga protecting again eno ye gain ya protecting kubanga amaze okukola ki protecting eyiye gain ya baba baminisa abufunye baba tafunye naye motoka ye 250 agifunye kyonna wateeva n'ekikumi kyekyankwanzi nzimanyika gundi yaŋŋaana omugenzi kafeero mulimu ku nnyimba zeyagamba nti takwata namba za motoka etaliiyo nze nange sente zitali zange siziteekako mulamu akati ekyo ekyamateeka benyigirenga mu parliament manyenga n'abakozi minority report tuleme kulowoozesa bantu nti balwanirira abantu naye nga byakisiikirize era byakwagala kuyisaawo byamagenda maaso so bweba kuba kulwanira ekintu bakirwanira eseetegere baleme kulina nga kiyise kiringanga guno omwala gwa hamu gwagenda okukebera empapula nga babimanya emyezi emabega mingi bamuwawaawo alizimba waawo alikola buli kimu balodimeya bonabona nga bakimanyi kati waliwo eki balaba hamu amenye nebatandika kati waliwo ekintu era abantu tebazimbirako amawulire just nabadde mu paliamenti omwo nga baleese nabo bwakitiibwa nakimuli ne bayisa buli mubaka asalibweko sente zikole ki omanyi lwaki sipiika yainsistinze ennyo n'agamba nti abatakikkiriza musooke muyimirire n'akiddamu abatakikkiriza musooke muyimirire n'alyoka atunyonyola n'agamba kubanga mmwe bennyini bwe twali tukireeta wano ku mugenzi olanya mwadde ebbali ne muyomba tusente zaffe bakoze eki batusazeeko sejjirinya ebintu byonna byamusuubizibwa byatuuka akati sente zituukanga kati byebintu byokubuguumiriza nga waliwo ekyokwagalaokuno babasazeko meka ezana kimu bakkirizaganyiza 5 tebanasalakola bakkirizaganyiza 5 buli mubaka yes ogenda kuwulira ttaku nze zange zinagudde n'akalulu naye era 5 bagasala kwani afuluma oba ayingira zinakubeera afuluma yegwe obadde okola naye yasakiwalenza ekyokubiri lakeyo afuluma wakyaliyo omwezi gwokusala nsogera ku kyasimbi lowoozamu omubaka nga afuluma akasala akomandoza bakoma kufuna guno omwezi gwokuna babaawo ne busente obulala omubaka lwa parliament ne bwafuluma parliament balina ekikumi waliwo sina 10 zisookawo bagamba nti akutte ekisanja ekimu nga tasobodde esakyolinga kyakubiri oyo afuluma n'ekikumi kubanga waliwo omukyala w'omubaka omu
omubaka wamala okugwa yanoonya nangamba nti njagala ontwale wa sipiika tikunze ki tawa mukulu oyo sente tebamuwa sente famire ye eri eno saalino nga tetuliiwo agenda kutuddukako simanyi nengamba munnaye nange nenkwasa protoko ewekitibwa sipiika obuvunanyizibwa ekole ki ekirondole emutuuse gyayagala okugira ki okugenda ebyolwaliro bitegedde ebyo bitegedde naye abantu baagala nnyo kamera abantu baagala nnyo okubukuumiriza naye nga tebajja kutuukiriza ebakoze eki esazeewo tuwunzike nekiro ekyalina kimuli katono oŋambe off camera oŋambe nti kalangala eyo NUP n'emikisa 9 ku 10 okuddamu okuliza ekifo ekyo ekifo kyonna natandikira ku kyane banda nabanda nno ntandikira n'okubuukira naye waliwo mutebi jebbi mutebi abantu netugenda nansanaawo ewa sebunya abantu bafuna nnyo netugendewo mugenzi olanya abantu bafuna nnyo ekintu ekyo ekyokusaasira omwana oyo famire gwenaaba ewaddeyo nti yono ne bwanaabanga akyali muyabayaba waliwo ne gwe baleetanga wa myaka 16 yakamala senior 6 omujjukira yaveero soroti eyo mujjukira yali naye yadda mu bigere bya taatawe ajja kusobola kyendabyemu nti ekyogeza ekyo nti oli talina mbavu simanyi tasobola mupate munda mulimu abatandise okuluvuwala abaagala okuva gye sindikayo omuntu avudde mawogola saagala gamba mawogola idonti whatever naye mulimu atandise okuluvuwala agande nga bwe kyagaana eno kaŋŋende eno nkoleki abo ebagamba nti omwana ontajja kusobola naye nze nkugamba nti mumba wa parliament tebabusoma oli analysis gyampadde aŋŋambye nti kalangala nga kalangala ekisooka NUP ebadde erina mu kifo ekikka ekyaduma n'emubi constituency zikola kalangala omuli Bujumba ya NRM omuli Kyamuswa ya NRM nagamba n'ekyokubiri nakimuli ono mbw abadde yeevuganya yekka kati tewaliyo strong NUP member mulala omubaka wa NUP yafudde abantu bajja kusympathizinga naye negwe banaleeta yenna ekifo kijja kugendera mu mpate n'abalala abakyagala ne mumufulamu ekisa ne mugamba okusangula abantu bano amaziga katubaleke batwala ekifo ekyo nze kyendaba munda mugundi bate kati erina okubeera organized nze bwe navudde ku parliament nasoobye nengenda kukafule olaba agavaayo nengenda ku kafule era bagoba emmotoka ya poliisi okufuluma nga wendi eno kafula nange abatamanyi nnyo nange nesoleka nenjira ki nenyingira naye bwe obutonotono bwe nawulidde waliwo bannakigwanyizi abaagala okurosinga okuva gye bavudde bagende kalangala kinasiwe kiri kamajjako zabi naye by manyi eringa kooti emisango emu kooti esenga emikadde gye gisala emipya bagirifaalingako eyo embeera tugyesigamyeko nnyo kubanga kibaddewo ebbanga ddene bwogende bukoma nsimbi kono mukyala wa mbidde yafa gwe bayitanga bbeeyi ya birime muganda we yajja bwogende waserera ne banda muganda Florence yajja bwogende wano ewalukyamuzi nga bamugobye olwokulemera okwanjira obugagabe omwana najja bwogende wajja tiwetongola omwana we najja bwogende egundi ne Fortunate Nantongo ewa mama Nantongo eraka ekyotera omukyala yafa covid oyo kati lwaki mwala we najja lwaki kubano wemulabira nti anti waliwo oko n'omu atajja muwala wa Cecily ogwala ati kakati nze nkugambye obala percentage abazze bameka n'abalemereddwa bameka muwala wa Cecily ogwala eka yeyagwa naye alina ebyamusula byaliwo oyo era abeera mu Amerika ekyokubiri mama yali afuze emyaka mingi myaka 3 mu parliament okubeera mu Amerika emukono waliwo omubaka agenda kulayira bakubabaka bagenda okulayira mu mukono ate okuba yamanya emukono okumanya nti eno kyekitundu kye bayita mukono ngaze kwesimbawo mbagenda okulayira yamanya emukono ngaze kukola ki naye nga neipa wange oyana n'amakambi simanyi oba yoyo nze nkugambye
ababaka abaligenda okulayira mu district y'e Mukono nene naye mubagenda okulayira mulimu eyamanya e Mukono nga okuvuganya kwe kumuleesa amanye nti naye amaka tulinani gaye tuli ku byalo Manyi omukyalo oyo. Simanyi sinagamba mukyala ngate mubaka abaka ayinza okubeera omukyala ayinza okuba omusajja. Ate Mukono abakyala tulina babiri bokka. Sibula bakyala nze mubaka. Bogambye mubaka. Mubaka we Mukono. Nze nenkusoma nanti obwongo. Anyway, ndiwe basajja bannaye mwebali nyumwe bali ddala. Dobozi yange teribadde ddungi. Nze nange bwe nennyamira oluusi oba bulago bufa. Nada kuwadde nnyo omukyalo oyo. Omukyalo oyo nze yali ku protocol team ya olumbe lwa mukadde waffe. Nali receiving nga abagenyi ab'enjawulo y'omu ku nali receiving kyabadde kinkwatako nnyo njaga kwebaza speaker ne Engineer Moses Magogo nti bawaddeyo si bweyamu naye batuukiriza kuba bekyabwe kyawedde ne basaba essomero account ne bateekako sente z'omwana asoma okuva ku senior okutuuka ku senior form. Abantu babadde batandise okutangatanga kakati nabo nga balina essomero baagala kujjayo omwana nedda bagambye omwana era kibuli yazze ekitegedde nga amaze okigibuulira ne bawaayo akawunti abaana bagire ki bano abalala baagala obwa sipiika bali eno mu kuvuma abantu mu kifo ky'okuba nga social responsibility tebazikwatako ebola banze nja kufiirwa ku Anita abalala bandikutte ku Faaza omukama abe namwe yakutte ku mwana abalala bandikutte ku Faaza Kristo baagaliza okusula obulungi okusiiba obulungi n'okulinda ekinaava mu kulonda Mukama batwagalire nnyo okonda kwadde 10 bonna lwe banaatugamba kale Mukama batwagalire asooka okusumulula kati asooka okusumulula yani okulayira kw'ababaka yentande ntono bana ab'entande ntono abagamba olina bakajjajjata owoza mbunjagala obululu bwa sipiika bayi Mukama batwagalire